Yesu Kristo omulungi yeebazibwe nnyo abalungi Kananandi family. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Kansubire nti mwenna muli bulungi. Bannange ekitiibwa kya Mukama nziramu okwetonda ku lw'obudde bannange, naye mmanyi nga omwoyo omutukuvu waali. Njagala okubabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nga neebaza Mukama olw'omukisa ogumpeereddwa okubeera nga nze nyimiridde mu evening glory. Era mbabuuzaako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era ng'ayimiridde mu evening glory erinnya yenze Nasaazi Agnes. Abampeere nnyo omukisa Yesu tukowoole omwoyo omutukuvu manyi nga waali, naye tumusabe atuluŋŋamye era atukulembere. Yaaba yeebagala akamwa kange era yaaba atusomesa olunaku olwaleero. Mukama yeebazibwe. Ayi omwoyo omutukuvu tukwebaza nti obadde naffe era ng'oli naffe. Tukwebaza ku lw'omukisa ogutuweereddwa okubeera nga tugenda okuyiga ekigambo kyo. Nkwegayiridde ayi omwoyo omutukuvu jangu weebagala akamwa kange gwaba atusomesa otubikkulirwe otwongere nate omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera ku kigambo eky'obwetowaze kye tugenda okusomako olunaku olwaleero. Mu linnya lya Yesu Kristo mwensabidde, amiina. Omulungi Yesu Kristo yeebazibwe nnyo abalungi. Yes, olwaleero ng'era bwe introduction nti tugenda kutunuulira ku kigambo kye bayita okwetowaza oba obwetowaze, era nga bwe tusabye omwoyo omutukuvu manyi nga waali agenda kuganya neetiwaaka yeete teyeesibaasiba mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Weewaawo kakati nga tetunnagenda wala nnyo ekigambo obwetowaze tukitunuuliranga ki? Obwetowaze, okwetowaza. Weewaawo obwetowaze oba okwetowaza, one thing kye tuba tulina okumanya mu kigambo kino, tosobola kubeera mwetowaze. Ekigambo eky'obwetowaze mu luzungu tugende mu maaso kijja kunkomerawo kubanga ekyerabidde. Mwoyo omutukuvu kinzijukirize obwetowaze. Weewaawo ekigambo obwetowaze, one, bw'obeera nga tolina bwetowaze tosobola kubeera okubeera omwetowaze nga you've not let yourself to be omuto, tosobola kwetowaza. Before saying omwetowaze osooka kukoma ku muto, then ekisembayo omwetowaze, then okwewala oba omwetowaze. Oluganda lwaffe lwerwo, naye nga ekigambo ekyo wembeera nga kikutuddemu kirimu ebigambo bibiri, okubeera ng'oli muto ate nga weewala ebintu eby'enjawulo. Yeebazibwa omulungi Yesu. Weewaawo kakati tugenda kwebuuza omwetowaze ayinza kubeera in which category? Yeebazibwa omulungi Yesu. Tugende mu kitabo kyaffe ekya Matthew chapter 18. Tugenda kutunuulira chapter 18 naye omwoyo omutukuvu bw'agenda okutuvuga bwe tugenda okukoma. Mukama yeebazibwa abalungi. Matthew chapter 18 tutandikire ku lusooka. Agambye nti mu kiseera ekyo abayigirizwa ne bajja eri Yesu ne bagamba nti, kale ani mukulu mu bwakabaka bw'omu ggulu? Babuuzizza olwokubiri. Yesu omulungi yeebazibwe nnyo abalungi. Badde tuli ku lwokubiri. N'ayita omwana omuto n'amuyimiriza wakati waabwe n'amugamba nti, mazima mbagamba nti bwe mutakyuka okufuuka ng'abaana abato temuliyingira n'akatono
mu bwakabaka bw'omu ggulu. Yesu omulungi yeebazibwe. Tusooke tulabe olwokuna. Kale buli eyeewombeeka ng'omwana ono omuto ye mukulu mu bwakabaka bw'omu ggulu, ne buli alisembeza omwana omuto ng'ono mu linnya lyange ng'asembeza nze. Yesu omulungi yeebazibwe. Twagala kutunuulira wano eno obwetowaze, naye twagala kutunuulira okuva mu kino ekitabo ekya Matayo. Yeebazibwe omulungi Yesu. Nti tutunuulidde olunyiriri olusooka tulimu, kati ekibuuzo ekyo kibeere gye tuli. Yesu omulungi yeebazibwe. Tusobola okubeerawo nga twebuuza can I call it a family ewaka ani mukulu, taata, maama, mwana? Lwaki soose okuleeta ekyokulabirako ekya family? Yesu weewaawo wasobola okubeerawo omukulu, father is the head of a family, oba mu ssomero the HM and whatsoever. Naye bwe tujja mu bwakabaka obw'omu ggulu, mu buli ngeri omukulu waawo awantu oba that person akulirawo, mu buli ngeri bw'aneeyisa, nkyogere ntya sigenda kukozesa kigambo kye mbadde ngenda okukozesa Mukama yeebazibwe, naye ng'ate bw'aneeyisa rafuli, bw'aneeyisa bw'atyo, ekyokubeera ng'akulira essomero tekitegeeza nti kijja kukola ki, kijja kumuyingiza obwakabaka bwa Katonda oba obw'omu ggulu. Yesu omulungi yeebazibwe. Tusooke tutunuulire olunyiriri olwokusatu. N'abagamba nti mazima mbagamba nti bwe mutakyuka okufaanana ng'abaana abato, temuliyingira n'akatono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Kale buli eyeewombeeka ng'omwana ono omuto ye mukulu mu bwakabaka bw'omu ggulu. Yesu omulungi yeebazibwe. Lwaki Yesu omulungi yeebazibwe. Weewaawo tuli mu kutunuulira bwetowaze. Mukama yeebazibwe. Era olw'obudde n'olwa netiwaaka tetugendeera kuzimalayo ennyiriri. Twagambye ng'omwoyo omutukuvu bw'anaaba atuluŋŋamiza. Kakati nno tutunuulire ku bwetowaze. Mukama omulungi yeebazibwe. Abooluganda, ebiseera ebisinga waliwo lwe oba nkuyite twegulumiza oba naye tutunuulidde mu Matayo. Yesu Kristo yagamba abayigirizwa be nti ataabe munsonyi okuba nange ekula eddoboozi okusinziira wenjogerera, naye yabagamba nti ataabe tekitegeeza kubeera actions ez'ekito and like you behave childish, but the way you tend to be, the way you Bayibuli y'Oluganda yakozesa ekigambo eyeewombeeka. Wali olabyeko omwana ng'agenza okukyala ne bw'aba alina eddalu mutwalo, baaba ng'agenza ewantu nga wapya nga yaakatuukawo, ondabira. Yeebazibwe omulungi Yesu. Bayinza n'okugamba bambi ekyanaddu nga kiwombeefu. Yeebazibwe omulungi Yesu. Kale kaakati n'akamugezi k'olwaleero tusabe ekisa ekyo. Yeebazibwe omulungi Yesu. Tutuuke ku kubeera nga twewombeeka mu ngeri eyo. Tutuuke okubeera nga tulina ebintu ebimu bye tuteegulumirizaamu. Waliwo we tutuuka mu Deuteronomy chapter 8, is it chapter 8 verse 13 to 12 awo, waliwo 8:13, nti tolowoozanga mu mutima gwo nti like ekitiibwa kyo oba amaanyi go tige gakufunidde
obugagga buno. Waliwo wootuuka ekiseera n'ogamba naye kati nze wano bwentuuse bannange kwegamba sikyali grades and you're like those bitiibas will make you up. So akawungezi k'olwaleero tusabe ekisa eky'okwewombeeka, tusabe ekisa ekyo. Yesu omulungi yeebazibwe, kubanga kati wanyeno tukolerera ki? Tukolerera bwakabaka bwa Katonda, tetukyakolerera bwakabaka bwa nsi. Yesu omulungi yeebazibwe. Bayibuli egamba nti mmwe muli mu nsi naye temuli ba nsi. Waliwo wootuuka ekiseera nga ddala ebyensi bikumazeemu, ng'ebyensi nga mu nsi nga naawe oli wansi. Naye ng'ate bayibuli egamba nti mmwe muli mu nsi naye temuli ba nsi. Yesu omulungi yeebazibwe. Weewaawo omulungi Yesu yeebazibwe. Njagala kumaliriza n'olunyiriri olw'omunaana ng'omwoyo bw'anaaba nnuŋŋamizza. Olunyiriri olw'omunaana lugambye nti obanga omukono gwo oba kugulu kwo nga kukwesitazza kutemeko okusuule wala. Ayi Mukama tuwe ekisa. Kye kirungi oyingire mu bulamu ng'obuzeeko omukono. Bannange kanduddemu olw'omunaana Matthew. Tuli mu Matthew chapter 18 ngenze ku verse 8. Verse 8 agambye nti obanga omukono gwo oba okugulu kwo nga kukwesittaza kutemeko okusuule wala. Kye kirungi oyingire mu bulamu ng'obuzeeko omukono oba okugulu okusinga okusuulibwa mu muliro ogw'emirembe n'emirembe ng'olina emikono gyombi oba amagulu gombi. Tulabe olw'omwenda. Era obanga eriiso lyo nga likwesittaza liggyeemu olisuule wala. Kye kirungi oyingire mu bulamu ng'oli wattulu okusinga okusuulibwa mu geyeena y'omuliro ndooza mu geyeena y'omuliro ng'olina amaaso gombi. Yesu omulungi yeebazibwe. Kino ekintu tukitunuulire also on this way. Waliwo ebintu ebisinga nga olina groups ez'abantu b'obeeramu, naye nga gwe abo abantu b'obeeramu nga their dressing style is mini, Kale and whatsoever. Naye nga naawe weeraba nga bw'otaweyaringa nga bo, nga gwe bw'otayambala nga bo, ddala obeera togenda kufiitinga, bagenda kugamba watusala and whatsoever. Kaakati kiringa nga bw'onookwata eriiso lyo n'oliggyamu oba omukono gwo n'ogutemako. Let it be. Baleke bakwogerere and whatsoever okusinga ate okubakulekera no enjoyinga nabo, naye ng'ate ogenda ku endinga up naki. Ojja genda obeera omwetowaza and you're like this. Batuuke ekiseera bagambe naye watusala. Omulungi Yesu yeebazibwe. Bannange watusala status zo zonna. Kale bannange gundi watusala. Bannange status by'oteekako. Bannange bwe tugenda ku zipiiki Mukama yeebazibwe. Kakati ogwo bwe guba mukono, kati egyo emikwano egigyo bwe kuba ogwo nga gwe mukono, cut it off. Yesu omulungi yeebazibwe. Kubanga ne bw'onoogisigaza twatandise tugamba nti tosobola kubeera nga toweemeekenze kubeera young
n'olowooza okubeera ng'oli mwetowaze, oba olina okubeera ng'oli muto ate nga weewala okusobola okubeera ng'oli mwetowaze. Kakati bw'onoobeera mu bano abantu tojja kuba muto, ate era bw'otoobeewale kisiru tojja kuba muki mwetowaze. Yesu omulungi yeebazibwe. Weewaawo tulabye olw'omwenda ng'agamba nti era olw'ekkumi, mulabe nga temunyoomanga omu ku abo abato bano, kubanga mbagamba nti mu ggulu bamalayika baabwe batunuulira ennaku zonna amaaso ga Kitange ali mu ggulu. Kubanga omwana w'omuntu yajja okulokola ekyabula. Yesu omulungi yeebazibwe. Kammalire wano nga ŋŋamba bwe nti weewaawo omulungi Yesu yeebazibwe. Mmaliriza wano nga ŋŋambye ntya ku lw'ekkumi n'olumu nti kubanga omwana w'omuntu yajja okulokola ekyo ekyabula. Muganda wange, tusobola okubeera ng'ebigambo bye tubaddeko badde weeyita omwetowaze naye nga naawe groups ez'olimu ozimanyi. Yesu omulungi yeebazibwe. Kitegeeza omwana w'omuntu Yesu Kristo yajja kukola ki? Kulokola ekyo ekyabula. Kulokola ekyo ekyabula. Olaba ekibuzo mu 12 nti mulowooza mutya omuntu bw'aba n'endiga ze 100 emu ku zo bw'ebula, taleka ziri 99 n'agenda ku nsozi n'anoonya eyamubuzeeko? Yesu omulungi yeebazibwe. Don't let yourself to be far away from God. Don't let your minds kugamba nze already I'm lost. Kikino ekigambo akawungeezi ka leero kizze gy'oli nga Yesu Kristo yajja okulokola ekyo ekyabula nga yo kigamba kununulibwa. Yesu omulungi yeebazibwe. Kubanga twatunuulidde waggulu nga Yesu Kristo abaddamu n'abagamba nti mazima mbagamba nti bwe mutakyuka okufuuka ng'abaana abato temuliyingira n'akatono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Yesu Kristo omulungi yeebazibwe. Wano eno weewaawo buli omu alina minds ezize, naye nkakasa nti 99.9% tuli mu kuluubirira bwakabaka bwa mu ggulu. Let us change. Yesu Kristo yajja okulokola ekyo ekyabula. Yesu omulungi yeebazibwe. Osobola okubeera nga you're perfect in everything, naye ng'ate gwe weegulumizza emirundi 10 ku kinnaakyo nga weegulumizza. Yesu omulungi yeebazibwe. Nga gwe kugamba yoni top ng'ogenda kulinnya ku bantu omulungi Yesu yeebazibwe. Abankumira omulungi era nnyongera okwebaza Mukama olw'ekigambo kino ekyolwaliro. Katonda waffe tukwebaza olw'ekigambo era nga mmanyi ogenda kitugayiziriza nate neera tukwebaza olw'omukwano gwo n'obulungi bwo, era tukwegayidde tukusaba otuwe ekisa eky'okwetowaza mu maaso go okusobola okusikira obwakabaka obw'omu ggulu mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu bwensabidde. Amiina era amiina. Mbaagala nnyo nsigadde nze Agnes abankumira omulungi Yesu.